Bana yaula obufumbo ne condom ne lodge. Giza eno tamanyi nyoe. Tamanyi ng'omuntu bw'owulira ekintu nga tolina tolina nakyo ogenda kola ki ogerako just kubuuza n'obyegaana biki okitegeera nga nze sibimanyi bintu bwebityo naawe bimanyi kyekyo anti katika odi yako kalaba bw'okawuliriza abo bantu babadde banoonya byabwe babadde banoonya mannya gaabwe babadde balina ekigendererwa kyabwe just oba okitegeera oyo muvubuka ddala yabadde akarekodinga yabadde n'ekigendererwa ekinene nnyo anawulidde nti naye muyimbi ate kokuba yabadde ayagala kuvaayo amanyibwe era ensonga lwaki nze saavaayo kubyogerako ndatte bwe nabiwulira ebyo bya audio lwa nsonga nze nali ndabanga ku byonna ebyo baayogera temwali mu kituufu. Ayagala olimba lubere bwe lutyo. Njagala lubere luti. Nenga amakulu gekwese. Nti gwe toyina kyosobola leeta. Kati ate omukazi bw'aba malaya nga asobola leeta ssente gwe lwaki oba okola ki? Ofuna. Anti kati jjukira yaba tamanyi nti gwe oli malaya. Anti kati kyentegeeza. Kwaya nsagala nakyogera nzi toddamu kyogera bw'oti nti kati kiba kyogamba osanga n'omukazi omufumbo nga malaya. Nkitegeera. Kati ate ze baba banzina bampa ne ssente ate kyo kyanjawulo kyova namugamba naye mukwano nina kyebaliza ne mukama kuno omukazi omulungi bamwagala wakimugamba n'omugamba nti mwanje anti nga ngamba ng'abeera omusajja omumwamu kati naawe waya zikuvaako naawe nga baby naye kimanyi nti olina omukyalo omulungi abakazi babazinira bwereere naye kati gwe woba oga nti ndi malaya laba banzina ne bampa ne ssente gwe nga bw'olowooza ndi nno mulungi nno baby naye ligolo mbeka ozitegeera just baali bazimba mboozi yaabwe naye kati bwe balabye ndowooza nga sibaanukudde ate ndowooza ne bagenda ne batanika vidiyo like ndowooza yalabye nga simwanukudde ate eyo omukyala n'alowooza oba ate ndi kumwegaana oba okitegeera just nga nabadde ndaba nga bye boogera si bintu bituufu. Naye kati kankubuuza ofuna ssente yes naye kati olina ebyo tosobola kireka munaye kati kangula ekintu kimu kiringa gwe bakugamba nti kuyimba osobola okuleka osobola nibogamba genda okugema sisobola kuleka kati omuntu kati labayo kati waliwo kimanyi nti mwanjo yabamwegomba bangi abakazi kimanye nti wadde talina ssente naye wakabi tosobola kusula njala waka tosobola kulema kwambala bulungi kuba nawe jjukira bw'oba oyambala bubi kusaidiyo oba omuswaza tasobola kuleka kwambala bubi tasobola kuleka kubanga olabika bubi ofuna ssente yes ne ssente tezisinga bulamu obulamu bwange mbukuuma nnyo manyi lwaki nze nafuba bbanga lyonna omukweka kiki kyenkola kyenkola nfuba nnyo okulaba nga sikwatiddwa ndwadde zonna owulira bulungi nnyo era ne bw'oba omubuuzizza naye bati talina ndwadde gy'alina ekyobumanyi talina ndwadde gyakola ki gy'alina mu bulamu bwe. Amanya go gwani? Amanya nze Erigoni Breaker. Yogerako nnyo? Nze Erigoni Breaker si. Erigoni Breaker. Enwe mwanje ki ekibagatta gwe n'enwe mwanje? Kingata na enwe mwanje nze bwe ntunula mu nenda banga ndongo kuba muyimbi nange ndi muyimbi kyenyiza olaba nga kituba ate ono omukyala Goreti omumanyi? Goreti mumanyi mwasisinkana ddi ne Goreti oyo? banga ddene emabega banga ddene kale banga ddene ya myaka kale ng'ena ekitegeeza mukazi wo mukyala wange nti oba anzinye oba akasolo ne kamusiiwa ebyo nfuba nnyo okola ki obikuuma nga nze making sure nga teri kondomu ekola ki njabikiramu siwaako basajja live no tikiribeerawo ate tikiribaawo omanyi ensonga kinagamba mpaako live n'ogaana kitegeera ye muntu atya omu gwennyina bbaawa nga nzina ki anti ndowooza oba oli omuvubuka gwali naye yamubuzaabuza oba okitegeera naye nze mukwawukana naye kyali nti saali nawo
wabula oluvannyuma lw'okumugwamu nti yali akola egyo emirimu kozi nze mu kumuganza nali simanyi nti ebyo byakola. Kati lwaki ate ogamba nti bawo ikago olina omwaka ozina live ate nze ogamba osobola okunjagala kitegeeza nti biba tebiriyo watasobola kumpeera. Nkugambyeku nti nkugambye nti ngenda kwagala nti mu ngeri ki. Okay, wali tunakingamba. Nkugambye abantu basobola okweyagala n'olwa naye n'emyaka 5 ngera mwezina ndi mwezinisa kondomu ekyo ate tukimanyi n'emyaka 10 kuba kati nze ndi mubuufu toyinza kunnimbalimba kikankuzineko w'omutwe n'enzikiriza awo kuba kulwana ate tugenda bakebera waba kukebedde oba tebakukebedde ofuna bulungi nnyo sikkiriza. Ng'okitegeera waliwo omukwano gwange eyali mukwano gwe yamumpa namwanjula gyendi ng'omuntu omulungi atali muyaaye nange nendabanga muntu alabika muki mulungi si muyaaye. Kati mbadde manyi bawetangira bulwadde ate tugenze bankebedde studies bankebedde kati ate bwe bakuba bakukebedde kyetaagisa te kunzina live kati oba wetangira kikwalirwadde otangira bulwadde bana yawula obufumbo ne kondomu ne loogi byeranyize bonsanga mu kkubo nga ntambula byanyi tonza naga nti kyova nzi neeyisa bulala nnyo ndi wanjawulo mbangala bwe wali olabiki gy'omawuda nkubira anti naadi nange neebuuza kyo nomukubira essimu agijjako nze ndi malaya yeeyisa bulala nze ne poliisi nibwesangawo terina gye ntwala ate yonotwalawo naye nafuna omukisa n'engwa ku voice note yali etegeeza egwo omulimu gwe yeeyanjudde oba kitegeera ne mmugambako ne yeegaana nnyo nekizula nti alina n'omwana ne mugana egwo oli mukazi kino osuleyo n'omwana wo n'omunkweka naye wakati mu kumubanga nkyamunenyako obunenya nze nagenda okuddanga newaka yakoze eki yasituddemu dda ebintu mu nnyumba byonna nga yagenze dda oba kitegeera teyakomye okwo ate laba byali okukola oba kitegeera simanyi oba nnanga kumwagala mbonereza lwa kumwagala I don't know. Bonna abakazi abasiba babagoba ne babakwata ne batwala mu kkomera ng'ate embeera nabawo nga ntudde nze ne bandekawo nga ndi nti ne babajjako ssente ne bansanga windi ndabika yaabwe senjeera ku kkubo ndowooza obana bwe twabeeranga wali eri nga nze nyambala nkofiira seerabisa sizunga wano ku Lubaga Road gwe kiwoomanya twadetingire ebbanga like nga emyezi nga 8 naye okutandika oba naye twatandikawo nga lockdown ekoze eki etandise entandika obeera close nnyo naye oba kitegeera anti jjukira mu lockdown ate abantu badde tebatambula awo nali simanyi nga abinkweka ne muka audio kali wawulidde na bulungi nnyo naye izo nti byabulira mu music nze sikyamulaba basenguka ndikaka yamuloga sineya nalo manyi lwaki abayimbi kati omukazi we bakyayagala mbeyagala mukazi yakyali mukazi we wakakati kugambi mukazi we nze nkubuulidde musoga bamuyita muna linnya ye Brenda kati nze nkugambi owulira bulungi manyi lwaki abayimbi omuntu agenda n'akwagala kubanga nze kati nkola owulira bulungi nnyo sinza bulwamu $2,000,000 sola bulwamu $1,000,000 ofuna bulungi nnyo kati oli bwaba kadayinza okugamba naye ate nga naawe okiraba nkufu tayina aga ngenda kukola music wange ngenda kukola video naye siina kati muganda wange nze olaba nakakola video olimba lwange olupya nagitaddemu miliyoni ezisoba mu 8 already nga siri naye kyogamba kati yazimpadde ssente oba kitegeera kise yazimpadde kati ebyo byonna yabadde ayogera bya bulimba kyemugamba kati kenayawukana naye mbadde temugenda kuddamu kumpuliranga nnyimba oba temugenda kuddamu kumpuliranga nnyimba sente zenyina oba tezimmala oli waddembe okwasirizaako omwami we n'omugamba kale kwata 5 gaabo kati bwe tubadde ffe mu bufumbo bwaffe nti yali abinkweka awo nali simanyi nga abinkweka karate mu lockdown wemberedde naye
jukira awo bintu byali tebikola ki abantu bade tebakolera nga tosobola kukola kikumugwamu naye nafuna omukisa nengwa ku voice note nebo buzo yo ule ewaka tubadde family y'abantu kati omwana omutoto mbala kuba yetayina nnyo mmere gyali tubadde family bantu bataano covid yonna tokola toyingiza ng'olina okulya kunywa buli kimu owulya bulungi nnyo waliwo Henry waliko muganda wamuyita Geoffrey yo yabadde ne Opa waliko akavubuka akamutambuliza music bakayita Senna oba kamanyi kampi kuliko nze owulya bulungi nnyo covid yali yakatambulako bawukinga ziri enaku 14 zebasooka okututeeka ewaka karantini enaku 20 batongerayo oba endala 14 uwule namukubira essimu uwule nasooka mulabira Katuba wali kusala malodi namukubira essimu namugamba ndi eno nansana nali nagendayo ndi mulwadde kati ate sina nga bwembeera uwule tabeeramu yadde na 200 tabala yadde nusu 10 era bw'omusanga ayinamu 10 aba mugagga ye ng'atuma buwiddi bwe ng'anywa namugamba yagala kujja kubeerako wa eno okumulabako nambuuza tumukkiriza gye nimuleka gye kasita ennyumba nene bajja sulanga eri najja covid yonna myezi gyonna egikulungudde ng'aliriddawa aliwaka jukira ebiseera ebyo covid webamuteerako nga East egenda tuuka abayimbi baali batandise okutegeka ebivulu byabwe kati nga Henry tayinga sente nga agakolayo kalonki nakatono ng'era sente kwe yazitaddemu ebyo nga tayinaawo bino we byakola ki webyajjira kati ngaaza omukyala nze nalina okukola ki kuyimirira okufaawo ewaka ofuna bulungi aleese mukwano gwe ng'abagenyi ate nga bakyala dduna ng'omanyi ewantu wabeera abagenyi bajja bwe batambuza ebigere ne batuuka abo bona baketi baani abo bangi nnyo bajja owulira kati ng'ate gwolina okuyimirira nga tosobola kuvaamu ki omuntu nnyo ng'ate era byonna ajja bibalaga byenkweka kuba ndaba mumalirivu okukola buli kimu ajja bireeta byonna ya just suubira buli kimu naye ng'abantu bataano n'abagenyi abajja batayise nga nze omu ku sente zange nga ye talinako yadde meka ng'ensawo y'amaanda neggwako n'ogigula kadomala ka buto ne kaggwako n'okagula emmere eyaweddeko n'ogireeta owulya bulungi nnyo bintu bingi nga bw'omanyi ebintu ebikozesebwa ewaka bitwala ssente nga wabibaze kuba nagenda mu banka n'ezigyayo miliyoni 2 ne ziggwawo pepu anti olaba kati yasusse ku level ey'obuntu takyali si ye muntu gw'osobola okuwuliziganya naye kuba omuntu w'otuuka n'ojja neweeyanjula eri ensi yonna n'ogamba nze nkola guno omulimu oba okitegeera ng'omuntu olina abaana olina maama wo nze omulimu si gwe gwali gumbeezaawo kubanga olaba nze oluvannyuma lw'okizuula nti yali akola ogwo omulimu nali nga ngenda kumugamba abyesonyiwe oba okitegeera kozi nze nali sikyalina kyenzizza nali nja mugamba abyesonyiwe like tugende mu maaso already nali eyeyambudde takola ki aba tatya gookya oba okitegeera kozi nali nfoolinze mulaavu naye like embeera ze yannimbisanga zaalinga zinnyumira ng'entuufu